kankana mu kifo ekiwawulirize oyige era owoomerwe Oluganda. Akabbiinkano kabutuuzi wako Winners Junior School erisangibwa mu Nnyendo Kirinda mu kibuga Masaka Private School n'Aweka Primary School mu kibuga Masaka ku Kidde Bwala. Okomasimi Secondary School nga lino lya One Elevo eririna buli kimu ekyetaagisa okuyisa omuyezi wamu n'essomero erya King David High School erisangibwa Lukayo kumpi ne poliisi oluguudo oludde Lusango. Oli muwuliriza mulungi wa 98.8 radio omuntu wa bulijjo tutuuse n'enteekateeka yaffe ey'akabbinkano k'olulimi Oluganda. Tuba tuyingidde ate ensonga endala eya wiiki ey'okubiri weebale kubeera ku radio budde omuntu wa bulijjo. Nze Mulangira Kalema atereddewo ndi ne munnange Ndawula Aliberito muzzukulu wa Nviirimbi ezikira empalaata. Ndubuuza ababbinkanye nno ne lubalema nja kuba omuntu oluyi. Ate ku ludda luli tulinawo kigemuzi waffe omulamazi omukulu Matiya Sebuufu nga ojulizi yatuddewo ku lwa munnaffe Bruce Kabanda ate akyali mukungubagira jjajja gwe tugamba nti guma n'ab'omu maka mwenna mugume. Jjajja twamuziise eggulaawo eryantonde mwenna ababaddeyo tubakulisaayo nnyo mwebale mu kubeererawo amaka ago ate na byonna bye mwakoze buli alina kye yakoze tukwebaza nnyo weebalire ddala. Pros tukugamba nti tulinawo tukusabira ogume. DJ Daniel yali mu byuma ababbinkanyi baatuuse dda. Olwaleero ababbinkanyi be tulina ababbinkanyi bana baatudde dda. Tulinawo Sebandeke Kenneth wa senior Mukaga Kabooko Secondary School, Waswa Paulson wa Exodus High School watuuse leeti naye ng'atuuse. Mulira Ibrahim wa senior ya Mukaga Kalisizo Seeds ate ne Hakizimana Simon Peter wa Kyotera Parents. Abaana bano bonna bali mu elevo. Waswa yekka yali mu senior ey'okutaano abalala bali mu senior ya Mukaga. Omwaka ogujja tubaagala Makerere University mwenna ate era tubasabira mugende ku University Makerere muwulira akasozi ako bwe kawooma. Mbadde ngamba ti mukitutte buga nti tukitutte mu linnya lya Yesu. Kubanga mwenna wano empozi Ibrahimu ne Ibrahimu oli swahaba oli mukatoliki mukomba mudaali kale tweyanza nnyo tweyanze. Olunaku olw'ekyanga Mukaga twagala bano wammanga Kasule Joseph Kabooko Secondary School, Kayemba Ronald Grace Christian School Mbira, Bukirwa Jashadi ya Kyotera Parents ne Nabulime Specials Blessed Sacrament Secondary School Kimanya. Mwe betujja okwetaaga olunaku olw'enkya maaso awo ngenda kuba mbabuulira ab'okulwokusatu ku lwokuna ne ku lwokutaano. Akabbiinkano kano radio buddu ekatambuza mpola mpola naye ng'ate tubeerako n'abanywanyi bano. Weewaawo twongera okwebaza ggwe ali ku radio budde y'omuntu wa bulijjo. Bano minywanyi gyaffe bagane tebajja kusigala mabega ne bagaka bagate ettaffaali ate ku kabbiinkano kaffe. Bannaffe aba St James Secondary School lino essomero lya One Level bagamba nti gwe nno omuzadde alowooza ku biseera by'omwana we eby'omu maaso, lowooza ku St James SS Kyotera kubanga bano bakubangulira omwana bulungi ddala, abaana babasuzizza ddala bulungi, balya bulungi, ate nga n'obujjanjabi buli ku ssomero, abaana bafiibwako. Amasannyalaze n'amazzi ebiyonjo ku ssomero weebiri. Omwana lwaki omutwala mu ssomero nga St James? Bakutegeeza batya nti mwattu nno singa omuzadde aweerera omwana Mukama amujjulula, mwattu mbu omwana asigala asoma nga yeetaaya. Kale nno basange munnange obakubire kasimu ku 0703 727 727 oba ku 0772 66 96 43. Toyina wojja ssomero digenda kukolera kino okujjawo ku St James SS wali ekyotera bebokka ab'enjawulo. Bo bannaffe aba St Matiya Mulumba Kyankole Primary School bano nno basomesa omwana okuva ku nasale paka ku P7. Essomero libangula omwana mu mpisa n'eddiini ate nga liri wansi wa Masaka Diocese. Basangibwa mu ggombolola y'e Butenga ku kyalo Kyankole Kyansi Parish mu district y'e Bukoma Nsimbi. Kaakati twesige mwattu nno otuwa omwana togenda kwejjusa. Ebisale bijja mu nsawo ya buli muzadde ate ng'essomero lyaffe lya kisulo naye nga n'abave waka tubakkiriza. Kuba bukubi ku ssimu 0759 962 10 oba ku 0779
33 87 13 mwattu omwana ojja kuba omutadde mu mikono emituufu. Kaakati nno nkugamba ntya bo bano be bannaffe aba St Andrew Greenray Kaapa Ndagwe, ssomero lya Dene boarding lya basomesa abaana okuva ku nursery paka ku primary, lirina buli ekyetaagisa omuyizi okuyita obulungi, abasomesa batendeke ate nga n'ebitone by'abaana bifiibwako. Zo school fees mwattu okuva mu St Andrew Greenlight Rakai mwattu byebyo ebijja mu buli nsawo ya buli muzadde. Lya Dene boarding bagambye nti yogirako ne director waffe tugenda kwejjusa 070 43 935 oba ku 0773 14 7 mwattu tojja kubeeranga bw'otyo wejjusa. Kaakati no waliwo bannaffe bano be ba Cake House. Aba Cake House bagamba nti bakolera cakes eza buli kika, oyagala yambaga, graduation, za kuza bikujjuko by'amazaalibwa zaaki, genda ku Cake House. Oyagala buntu bwa kulyako, emigaati, pizza, sombusa, pancakes, oba oyagala cookies, bagamba nti balina kacaayi ak'otutaaka woomu n'akacaayi akakalu kwoteeka tu juice. Oyagala byakunywa bino ebiwaweevu, gendawo balina ne wootuula ne weenyweramu n'olyoka ogenda ku mirimu egyo n'okakkalabya. Basangibwa ku Lukunda Akendi wano ku Elgin Street opposite n'akatale akapya awo mu Kagodown. Bakubire essimu ku 0700 29 737 oba ku 0773 9400 23 ensonga ojja kuba ozitambuzizza bulungi. Bo bannaffe abayimuka Uganda bano bayigiriza okukola sabbuuni, ebizigo, ennoni, ebyamakolero byonna ate nga mwattu balina n'ebikozesebwa okubikola. Kaakati bakubirako ku 0704 06 37 66 bawadde n'ebirabo mwattu mu Akabbiinkano abaana baffe ababiri abanaavaamu ebirabo byabwe weebiri bajja kunyuka nabyo olwaleero luno. Management ya King David High School wali erukayo okuliraana poliisi uligenda erusango bawandiika abayizi siniya esooka paka siniya ey'omukaaga. Lya Dene boarding ebikozesebwa byonna okubangula omwana weebiri. Yogerako ne director waffe ku 0750 43 02 84 ensonga ojja kubanga mwattu ozikoledde ddala bulungi. Kaakati bannaffe bano bo bagamba batya, ekyo nja kukiddira. Masaka Parents Corner Worker Nursery and Primary School Masaka. Omuzadde tugamba nti ly'essomero lyokka ly'ogenda okusomeseza omwana abangulwe bulungi. Lina Unable Center lisomesa abaana okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu, lyakakasibwa ne ministry y'ebyenjigiriza. Security eri ggulugulu ate nga mwattu n'ebitone by'abaana bifiibwako. Ebisale bijja mu buli nsawo ya muzadde. Bakubireko basangibwa wano ku kkuba eridde Bwala ku 0758 68 976 oba ku 0752 54 12 15 oba ku 0774 02 54 9 ensonga ojja kubanga oziterereza ddala bulungi. Akabbiinkano nno kati kanyumye. Bukoma Nsimbi Secondary School on A level lino nno ssomero eriwo omwana w'ebiseera by'omumaaso ebitangaavu. Bamusomesa ne kompyuta, ebyuma bikalimagezi, basomesa arts ne sciences. Kaakati mwattu n'ebitone by'abaana bifiibwako bagaba ne zibbasale. Basangibwa ku luguudo oludda ebigasa. Bakubire ku 0701 16 24 71 oba ku 0772 56 25 39. Winners Junior School bano basangibwa mu Nnyendo wano mu Kasana wano wayitawo mu Kirinda nga wakayita ku kisaawe eky'omukasana. Babangula omwana ne bamusomesa kuva ku nasale paka ku P7. Standby generator weri omwana teyeekwasa nti amasannyalaze gagenze, amazzi amayonjo n'ebyokulya ebirungi abaana abalabirira bulungi. Bakubireko ku 0751 583913 oba ku 0752 53 85 ensonga ojja kuba ozitambuzizza bulungi. Tweyanziza nnyo tweyanzige bannaffe tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukulu
Wandise olowooza wawummudde mbu watuuse gwani yenze Mulira Ibrahim. Mulira Ibrahim. Oviiridde wa? Aviiridde Kaliso City Secondary School. Bakuwulira bulungi nnyo bakuzaala ku kyalo ki? Banzaala ku kyalo Bbaale Kaliisizo. Ebbaale Kaliisizo. Bbaale Kaliisizo. Bbaale Kaliisizo eyo tulinayo jjajjaffe. Jjajjaffe atukulira ennyo wano. Tumwagala nnyo jjajja oyo Ebbaale tumuyita jjajja Bbaale wano mu Kafene. Omumanyi? Mu Kifene. Kale. Kaakati sooka otumire taata ne maama gye bali? Taata ne maama gye bali. Batumireko. Sebo taata ne maama. Omwami n'omukyala Kabitoyida Ebbaale. Amu ne bato bange bali okumpuliriza. Mbatumira mu nsabire. Bamala abo. Nze njagala otumireko abo bokka abalala tujja kujja. Kaakati ne bano ne bakwagaliza buwanguzi ye mwami Kalokole Robert omusomesa wa biology Kaliisizo Seed agambye nti akutambuza n'entambula yiyo mweri. Gw'ompangira apanga wasooka opange wano tojja bimwedda. Bwebaza nti neeyanziza. Mulira webaza se. Ono class teacher wasini ey'omukaaga mukulu Kasibaate naye akutambuza agayita omuswaza. Ba super set restaurant e Kaliisizo okuliraana Gas petrol station webamanyi. Bano bolo okubanga bakiriro kya mmere nja kuyita waawo ndyewo mpulire enfumba awo eya super set restaurant e Kaliisizo bali ku noti 7 noti emu 417 kyenda mu nnyo olwokubanga mutambuza Mulira y'ensonga lwaki nsomye essimu eno mwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira omubbinkanya ono director of studies obadde Kaliisizo Seed Senior Secondary School mwami Mitala Frederick naye akutambuza director Victorious Nursery and Primary School owa Kaliisizo essomero lino nno bambi lisangibwa wali ku town council okuliraana Lakai project bagambye tubaswaze entambula yiino era ono ye Victorious Nursery and Primary School e Kaliisizo basangibwa wali Kaliisizo town council bagambye nti oli gye wasomera obbi Mulira bagambye nti tubaswaza entambula yiyo omwami n'omukyala Kabitoyida Taddewa ab'Ebbaale bakwagaliza buwanguzi President BBS bamutindo best snacks ogulayo obwokulya obwo obutonotono ye Nakijoba Winnie agambye nti tomuswaza. Bano bayizi ba Kaliisizo Senior Secondary School bakulembeddwamu Nakalya ye HP Sherina Katongole Frederick Seruwo Kanwaji Muteesasira Anita Nalumu Catherine Mugenyi Hassan bakwagaliza buwanguzi. Bano bayizi ba senior ya kusatu bali mu Zalwango Pavini. Zalwango mugambo ye muwala wange. Zalwango mugambe muwala wange yebale nnyo yebalire ddala kansuleta ajja kusoma bulungi leesabula Semuju Namulema Namayanja Maiko Gideoni Muguluma Kimbowa Hussein ne Nabwire bakwagaliza buwanguzi. Ne bano basinya ya kusatu mulimu lwesabula Waguti Aisha Namatovu Namuganga Kalyango Kasumba Kaketo Nalubega Nakandi bakwagaliza buwanguzi. Bano basini esooka Lwandaga kale Lukyamuzi Sempera Nsenyonjo Nabagereka Yiga nena Kajubi. Bano basini yakuna Nakamanya Namatovu Goloba Chimbowa Kivumbi Kachubya n'Enancha bonna bakwagaliza buwanguzi. Mulira Ibrahimu nze maama wa Nakijoba Winnie wamu ne muwala we Nakijoba owa form 6 bakwagaliza buwanguzi. Deputy teacher omukyala Namutaya Judith Kaliisizo Seed akutambuza bw'ato nagamba tomuswaza. Ono naye mukulu wa ssomero ye Miss Nakabito Juliet agambye mwanange tonswaza. Ono mukyala Zaasaze Mary Joyce ne Muteesasira Julius basomesa lulimi Luganda ndowooza balukusomesa era bakutambuza. Kaakati kabakutwale mu bibuuzo bye bitaano ebisooka tulabe abo abakuwagiza oba tobaswaza. Mulira nsanyusa okulaba onywedde oteredde awo nkutegedde bulungi. Njagala ebigambo bino binjatulirenga bwe biwandiikibwa. Tutandise na kwatula okujeemulukuka ka ja
E ezannamasasana ma wu la wu ka wu ka a bakuwa obubonero busatu neyanza nesebo lumaama la wu ma a ezannamasasana ontyo ma a bakwongere busatu wanzigiridde tugenzeeko mu bisoko kubanga eyo olabika ompangudde njagala ombuli amakulu g'ebisoko bino esebo okwetikka enju kisoko kitegeeza ki sebo kitegeeza kwogerera waggulu ne bwokomaawo ojja obubonero kuwona. busatu okweyaguza olujjo kisoko kitegeeza ki sebo kitegeeza kubeera mwavu ng'oli mu mbeera mbi nnyo bakuwa busatu okusula ku budde sebo kwe kusula nga teweebase nga waliwo ebikuleetera okweraliikirira ebikuleetera tugeze nti oba bulwadde mbeera ng'ekutawaanya katufune ku wakayima oli ayambadde ettaawo oli dokita gwani Waswa Paulson. Paulson waswa omulongo Sebo kusula nga temwebase nga waliwo ekibeera ekibatawaanya. kyetubadde tusinga okwagala ekikutawaanya waswa muwa akabonero waswa gwoba wakabonero akamu era akawakayima bwekityo nemuliira netubeera nga tumutadde tweyanzege mpa obubaka bwo mukulu gwani Hakizimana Simon Petero si kyekyo oviiriddewa Kyotera Parents Senior Secondary School wano wansi mu kakokaawo wennyini kapande konkalabira ddala naye mwategedde nti waliyo omusomo gw'olulimi Oluganda nga 10 mu Kimanya Blessed Sacrament era mujja kujja awo nno nga 10 abaana ba siniya ey'okuna ey'okutaano n'ey'omukaaga mujje mu Kimanya Blessed Sacrament abaana bano bongere ku lulimi Oluganda ayagala okumanya ebisingawo kuba ku ssimu ya mwami Jingo Ronald musajja akeera bwana bwa nkoko noti 7 noti 626 jinga ajja kubuulira kakati mukulu wa Kizimana bano bakugambye tobaswaza Kasagga John Nisima Kenneth Katushabe Madrini Nakiwewa Morini Matovu Kudra Nakasinga Stera Iconi Iconi nalyo linnya lya muntu kale Mugerwa Ligani nabo bakwagaliza ne bagamba nti entambulayo yiino sigikutteeko buli obwoli ojja bumuwe bugende Semata Ivan ye head of health department Kyotera Parents agaye nti akwagaliza buwanguzi tomuswaza ono ye muzzukulu wa Namwama Nsereko Robert academic prefect Kyotera Secondary School agambye nti tomuswaza entambula ye Minister Mulamba kale ono ye muganda wa director St Bruno Primary School mu kafuufu kiriruddawo kiri Lakai agambye akwagaliza buwanguzi era tumuswaza ono head boy Kyotera Parents Secondary School Kalanze Ashraf akwagaliza buwanguzi mukwaya Richard Senior ey'omukaaga Kyotera Parents agambye nti Hakizimana tumuswaza head prefect Kyotera prefect ye Muwonge Swahabu Swahabu akwagaliza buwanguzi nti tomuswaza Chakonda Boys Muwonge George Minister of Foreign Affairs Muwonge wajja kukuba emigogwe agambye mbu akwagaliza buwanguzi era tomuswaza omwami Mugisha Valence kitaawo ne maamawo Nyirazikwiye bakwagaliza buwanguzi nti tobaswaza ne baganda bo bonna bagambye nti tobaswaza kaakati oluvannyuma lw'ensonga eyo kabakutwale n'ebibuuzo 5 ebisooka Hakizimana kukutteko tugenda mu kwatula ensonga zino nga bwe ziri njagala ebigambo engenda okugamba ombuulire ensonga yaabyo nga bwe byatulwa oba bye biwandiikibwa tozzaako ta o za ezanamasasana
ezana wasasana ontyo ka ne o Akizimana onooba otya obubonero busatu. Ekibuuzo kyo namba 2 manjiya ma ezana wasasana a na ja yi ya ne a. Awo tetulondawo. Ogwiridde ku mawano ezannabansasaana ne yi wano zibadde 2 otaddewo emu. Tugenzeko mu bisoko Akizimana tuggwamu maanyi. Abasajja okyabasobola. Njagala ompa amakulu g'ebisoko bino. Okwerya enkuta z'emimwa kisoko kitegeeza ki? Kitegeeza kubanga enjala ekuluma nnyo. Kitegeeza kubanga oli muyala nnyo ng'enjala ekuluma. Tetuwanika mukono ng'essaawa y'oli ekyaliko tugenda kuwa oli yekka. Bw'oba okimanyi yogera. Sebo kwe kubeera n'embeera mbi nga n'enjala ekulumamu. Bawe ekituufu tobawa. Okwerya enkuta z'emimwa kwe kubeera nga temulina kye mulya. Wali kyakulya. Genda ku kirala. Ekibuuzo namba 4. Sebo. Ekiwundu okusamba eddagala kisoko kitegeeza ki? Sebo kitegeeza mbeera kwonooneka. Bakuwe busatu. Ekibuuzo kyo namba 5. Sebo. Ekintu okukivaako obukumbu kisoko kitegeeza ki? Kitegeeza kuva ku kintu n'okiviirako ddala. Kuva ku kintu n'okiviirako ddala n'okijjako n'ebirowoozo. Awo. Kitegeeza okuva ku kintu nga tolina kyokifunyeeko. Butafuna mu kintu. Butafuna. Tubadde tukwagala mu kintu. Oyongera erinnya lyo bakuwa akabonero ko okamuwadde. Obubaka mukulu ani ono? Sebandeke Kenneth awuliriza okyali ku leediyo buddo y'omuntu wa bulijjo. Tuli mu nteekateeka ya Akabbiinkano ka lulimi Luganda. Tubbinkanya abaana bano ne bongera ettoffaali ku lulimi Oluganda. Twebaza nnyo bannaffe bano ne bolaba tusoma obubaka buno mmwe ababateekamu omusaayi ne mubawagira ne mubawa ka transport kano mwebale nnyo mwebalire ddala. Bano nno mukulu kozo ngambye ani? Sebandeke Kenneth oviirire ku ssomero ki? Kabuuko secondary school. Koza ni mukulu w'essomero eryo kati? Omukulu Kamya Alfred. Kamya Alfred. Bakuzaala ku kyalo ki? Kindulwe. Ewa mukulu ani? Ewa mukulu Serwadda gyali? Ne maama gyali? Batumireko bagambe nti nze mutabani wammwe Seebantu ddde. Nalumbye. Banayi maama ne taata. Nze Sebandeke Kenneth. Nze kusomesa ggwanga. Ozze kusomesa ggwanga. Bagambe kugenda kumpulira. Kaakati no bano bakugambye bw'oba ozze kusomesa gganga Maganga, Mulungi, Mayungwe, Akolajje, Kasibante, Kisaakye, Muteesaasira, Namuganga, Namusoke nti balinze obasomesa. Ne bano ne bagamba batya ono buvudde wa mukulu wa ssomero lya Kabuuko Senior Secondary School agaye nti mwana wange tonswaza. Bano ba Senior 6 aba arts be bakola bigana amasomo agaffe abamu ge bagamba nti si ga gundi bamatiya ge bakola. Kale bagambye nti tobaswaza naye ng'ate baba ga bwongo nnyo. Nze maama wo Namazzi Ekindulwe nkwagaliza buwanguzi transport wuuyo. Baganda Nkobazamboko Kabuuko Senior Secondary School Church of Uganda bakugambye nti tobaswaza. Kabuuko eno nyinayo muwala wange gwe bayita Jaso omumanyi Naalongo. Yavaayo naye n'agenda eka gundi ali ku klasida wali omubamulabako. Kale nze maama wo Nakuya Pole nkwagaliza buwanguzi entambula yiyo. Semwogerere Habert ne Jumba Joseph basinia ya mukaaga bano basayansa mubakola PEM ICT bakwagaliza buwanguzi. Nsamba Alan Senior y'omukaaga naye abeeyunzeemu awo echairperson Bolo Uganda Bakura Best achievers of the sooka omuntu alire gwe wamma n'ebibuuzo bye bitaano ebisooka. Weewaawo mutabani Kenneth
tutandikiddeyo tugenze nakwatula Bulira sebo. ng'ebigambo bino biwandiikibwa. Sebo. Akabutamu. A. Ka. A. Ba. Wu. Ta. A. Ma. Ne wu. Wamaddala okakaabo okuba ku obusatu. Ekibuuzo namba 2. Sebo. Kakobogo. Ka. A. Ka. Ontyo. O. Ba. O. Ga. Ne o. Bakwongere busatu. Eyo kanzirukeyo ongobyeyo kangende mu bisoko. Sebo. Mpa amakulu g'ekisoko kino. Sebo. Emirimu okukoma mu bulago. Kuba Kisoko. kitegeeza sebo kubanga olina emirimu mingi nnyo gy'okukola. Bakuwa busatu toyonoona. Eyanza sebo. Okwetyabira akalimu obuwuka kisoko kitegeeza ki? Sebo kitegeeza omuntu okuleetera obuzibu. Bakuwe busatu. Eyanza sebo neyanza. Ekibuuzo namba 5. Bulira sebo. Okulera engalo kisoko kitegeeza ki? Okubeera sebo nga tolina kyokola ng'otudde butuuzi. Bakwongere busatu. Nsiimi nnyo sebo. Omwana yanzigiridde. Tweyanziza omulungi awuliriza tukutte musajja mukulu ono n'atuula ku muzindaalo yazze omanyi bagamba seggwanga bw'etakookolima esobola okugoberwa mu nseera ye yazze n'ettaawo lye ekiraga nti mu saayansa si kyekyo okola combination ki? Combination ya PEM. PEM. Yesebo. Waliwo ajeyagalira mu Uganda wano. Osomera ku ssomero ki? Exodus. Gwani? Waswa Paulson ebi. Omukyala Seriiso gy'ali Monica. Mugambe mutumidde nnyo. Mbale mutobeera kuba mwana muto nalige nti munkubira akayi ku ttama. Bakuzaala ku kyalo ki? Kyalo banzaala ku Nnyendo Misaala. Omwana omuto takuba akayi ku ttama. Okakuba Seriiso genda okamukubeko onoowulira. Kale Nnyendo Misaala mama litanda gye bali? Gye bali. Batumireko. Maama omukyala Nansamba Fatuma ne taata omwami Mutyaba Edward. Nze mutabani wa Muwaswa Paulson Biima. Nzaali waneeno we gatokotera mu Nsabire. Kale ono naye agambye nti ye ayi Allah yamba omwana ffe Paulson Waswa abambi awangule ye Sofia akuweereza n'entambula yiino naye baba asoosezza essaala transport wa Waswa wuuno avudde wakka ebirungi n'ekyo siniya yakutaana akwagaliza buwanguzi Waswa gwe wekka ffe twagala vaibu mpaka ku lunaku luli olw'akamalirizo kale akasoda kaako ne transport waawo aladdeko nti big up radio budde ey'omuntu wa bulijjo ffe bwetyo bwe tukola ntwalira Waswa weewaawo Waswa Wajita. tutandise nakwatula Esebo. mugerere Ma. Wu. Ga. Antyo. Ra. Ra. Ne e. Owa pemu muwobone obusatu. Pemu. Sayansa. Ekibuuzo namba 2. Twamulekera. Ta. Wa. Antyo. Ma. Wu. La. E. Antyo. Ka. Ra. Ne a. Twasomye twamulekera. Muwe akabonero. Tabujuzizza. Anti wasomye twamulekera nakiwulidde nekyalibadde kino eno ennyingo tewagisomye wetumuweeredde awo tukuwadde Ebisoko wendaze wooli onywedde oteredde mbadde manyi nti wazze onyweddemu. Ekibuuzo namba 3. Ekyokulya okukirunga mu mmindi kisoko kitegeeza ki? Kubanga temuyina kyakulya. Kuba nga temuyina kusiiba njala nga temuyina kyakulya. Ako tubadde twagala kusiiba njala. Kusiiba njala genda ku kirala. Busatu. Okuyita mu mannyo g'empisi kisoko kitegeeza ki? Kubonera watono kufa. Komaawo. Ekibuuzo kyo namba 5. Okusiba olumbe ku mpagi kisoko kitegeeza ki?
Wewaliriza kukola kintu naye ng'oli mukosefu. Bakuwe busatu.